Abawagizi b'ekibiina kya NUP bakedde kungaanira ku kibuga Mbale President wa NUP Robert Kyagulanyi wasimbudde okwolekera disitulikiti y'e Kibuku ne Butalejja gy'akubye enkungaana olwaleero. Atuuse Kadama wakati mu buwagizi n'aggulawo ofiisi z'ekibiina kya NUP ez'omu disitulikiti y'e Kibuku. Wano wawemberedde abawagizi wakati mu kujaganyiza ku mudigido gwa Kadodi. Ne mukuba abadde afunayo akakisa abamulindiridde nga bawera ne yeesoola mu mmotoka n'adda waggulu n'abalengeza obukulembeze bwe bunaabeera nga bamuwanguzza. Abaana b'Ettirinyi emyaka ana giweddeko, emyaka ennaku z'omubbi zibeera meka? Ennaku z'omubbi zibeera meka? Bodaboda erina kubeera miliyoni 3 ne mugigula ssente meka? Mugigula ssente meka? Ebyo bigenda kuggwaawo. Emisolo enkungaana nga bwe kize kibeera awasinga gya Zaayita zibadde tezikuba ku kkubo ng'alina kwesolosaako munda. Abawagizi enfuufu n'omusana tebibalowedde kumuwondera kilomita eziwera okumutuusa gy'akubidde olukungaana. Nze enfuufu oba okola etya oba egenda kukunaguna amaaso naye omusajja oyo njagala mbeere naye paka wanaatuuka n'akoma nga pulezidenti waffe nno okumuyimirira. Njagala pulezidenti omupya mu Uganda gye twagala saawa zino. Akafuufu sikatidde kubanga nze njagala nnyo enkyukakyuka. Setukoye abantu abakulu okutukiikirira fatagala mulezi munnaffe. Wankubadde ensonga y'okwesolosa mu byalo okutuuka ku balonzi gye bawenjeza obululu erimu okusomoozebwa eri abo abagendayo okuwenja obululu ate bo be batuukako mu byalo kibasanyudde era bakyaniriza. Lwakuba Museveni abeereeyo Kibuku tatuusangako wano gundi kagumu. Abeereeyo Kibuku buli kadde Kibuku Buseeta ffe nga tuli wala. Kati saawa zino tubulira mirembe kubanga emmotoka zifa emipiira gijabika naye tukifunamu obulungi nti twongera okulaga abantu n'abo ababadde tebamanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mumanya ne President waffe Kyagulanyi Ssentamu okwongera okulaba ate ebizibu ebiri ddala wansi ku muntu asookerwako. Olukungaana olusooka lukubye ku kyalo Nawejja mu ggombolola y'e Kagumu mu disitulikiti y'e Kibuku. Ensonga y'okukubiriza abalonzi okulonda mu ngeri etayonoona kalulu bafubye okugikoonako buli gye batuuka. Leero temukyalima pamba tewali wano wandibadde ginare factory eyandibawadde emirimu tewali naye kyenjagala kutangaazamu nga bwe mundaze obwagazi bwa presidential candidate waffe wa National Unity Platform. Akalulu mulonda manvuili umbrella saagala kalulu ka His Excellency the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu konooneke. Kyagulanyi bw'akutta akazindaalo asoose kubakookeramu. Twakola ebinyigiriza obulamu bwaffe buli kitumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula yedda mabega batuzira otwetamye eggwanga lyaffe. Size basaba kalulu kuba manyi mwanonda dda kuba manyi mwapa akalulu luli. Atendereza abawagizi obutakola fujjo n'ategeeza nti kiba ku ngeri poliisi gye bakuttemu okutwaliza awamu poliisi ekyakwatagana bulungi n'ab'ekibiina kya NUP gye batambulira era mu bye boogera bakisiinyaako. Tetwasobola na kwogera nammwe nga batugoba kubanga waliwo COVID nga bagamba COVID ajja kukwata abantu kati tewali COVID. Era kinkoze bulungi nnyo nti nabo baatidde temunaba kulaba ku tear gas temunaba kulaba ku accident yonna temunalaba kulaba ku fujjo kitegeeza nti poliisi bwe basi ekoze fujjo tewabeerawo fujjo. Mukiraba tebakyalina kye batugamba buli we tugenda massive support buli we tugenda abantu batwagadde. Poliisi eyinza okulowooza nti bwe tatukuba tear gas kiba kitukolera but this is so good. Abantu tuli ku bisago lwa tear gas n'emigo gye batukuba that time. Ab'ekibuku ne Butalejja essuubira okukyusa obukulembeze alibawadde ng'akozesa ekyokulabirako ky'ebigenda mu maaso mu mawanga amalala. Bannange saawa zino mumanya kiriwo bangi muyina essimu bwe tumala wano genda oteekemu Cameroon olabe ekigenda mu maaso. Museveni alina mukwano gwe naye alina emyaka 9 asingako ndowooza Museveni emyaka 2. Bamuyita Paulo Biya obwana bwa Genzi bumutwala. Paulo Biya bamuwangudde akalulu kati njagala
mbawulira nti ne wano mu Uganda tulina Paulo Biya bamuyita Museveni bagenda muwangula tagenda muwangula ali wano. Kuno kulonda kwe kugenda kusalawo, it is a decision between the past and the future. Tugenda kusalawo gezezaako n'okuzuula obanga abantu baawula akalulu akafu katuufu. Okwawula kati awo nze mbagambye nti nze sibimanyi. Kalulu akafu n'akaakali ku kanu ako kafu aye kano k'2226 kalulu kalungi ino batidakubanga tuli bulungi. Kalulu akafu katikinga ne kayitamu kapuuti notufundamu era katikinga kawanga. Akalula akalungi kabeera mu kaboksi wenyinyawa kakulungi ako kenyini. Okwenja akalulu kukyagendera ddala mu maaso okutuusa nga 12 January omwaka ogujja 2026 wakyaliwo obwetaavu obw'okusomesa abantu ku ngeri y'okukuumamu akalulu n'okulaba nga omuntu akalulu kalonze kabeera kalamu. Patrick Senyondo, NTV Butaleja.